tutuukira ku Jakana Nadduli. Hajji Nadduli, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Video yo ng'olaajanira bakulu banno okuwa omwana wo twagirabye yatutuuseeko era byonna wabyogedde. Ng'omuntu alina omwana nategedde obulumi bw'oyitamu kubanga ono si ye mwana gw'ogenda okuba okusooka okufiirwa inikeesi singa baba bamusse. Naye wakola saddaaka y'abaana bana mu lutalo olwaleeta Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Wakola saddaaka y'abaana bana. Ze saddaaka ezaakolebwa okuleeta abantu bano mu buyinza. Naye kyannaku nnyo nti mu kusasulwamu osasuddwamu kutwalako mwana mulala nakugoba mu gavumenti. Twaligambye nti okaddiye kyoba emyaka gyo gyetaaga kgenda mu ritayamenti. Naye eno tuli mu nnyanja. Bwe tubeera mu nnyanja ng'etabanguse, bw'oba oŋŋamba nsuula omugugu gwange eryato lisobola okutereera, naawe obeera olina okusuula ogugwo. Hajji Nadduli okaddiye tukkiriza wali osaana kuwummula gavumenti. Naye nga bwe tuli mu nnyanja etabanguse, bwe nsuula omugugu naawe suula ogugu. Museveni akyakola ki mu gavumenti? Bwe kiba nti gwe akagere wali olina okuva mu gavumenti ate olwo omutwe gwe nnyini gwe bayita Museveni bwe gukyasaanidde okubeera mu gavumenti. Museveni akyasaanidde okulidinga bannayuganda, akyasaanidde okutuula mu ofiisi esooka ey'eggwanga. Lwaki omukadde yakugoba olw'obukadde? Kino kye bayita okugeya enkenku. Naye ng'ate naawe owanisa amabidde, naawe enkyogugo gugenda okufuuka enkenku. Kino kye bayita mu Luganda obukookola okugeyaŋŋana. Bwe kibanga nti operation kuggyawo bakadde, lwaki ye Ssaabakadde wa kuno agenyezza akyali mu steering etwala eggwanga? Twabyogeranga bino nga mukyali mu gavumenti. Wallahi mwagaano tugattirako. Buli mwana ali mu myaka gy'ozaala aba mwana wo. Buli muvubuka ali mu myaka gy'osukuza aba muzzukulu wo. Hajji Nadduli twogedde ebigambo nga bino nti gundi bamuwambye ate nga naye aba mwana wo kuba oba omuzaala. Wallahi mwagaano tugattirako. Hajji Kirumira nattibwa, Kaweesi nattibwa, Kiggundu nattibwa, mwagaana okukyogerako. Olunaku olwaleero kiri mu luggya lwo. Bannange mwenna abali mu gavumenti, bino ebiri mu mpya zaffe bijja kutuuka mu mpya zammwe singa temuubirwanyise. Toyinza kulaba kamunyi ng'esse enonya akakoko ka neighbor n'ogaana okuboggula kijja mu manya nti wano tewalina neighborhood n'enkya egenda kunona akakoko akalala. Ekimanyirawo nti wano tewaliwo kintu kye bayita neighborhood. N'olunaku olw'enkya ejja kwesooloosa, ejje mu kisibo oba ejje erunako kaakala kuba luli tebaagiboggolera. Naye ate kyannaku akalala kegenda nona kagenda kubeera kako. Omuliraano gwokya bbiri, ekikosa eriiso n'ennyindo efeesa. Ate ebiseera ebisinga ennyindo bw'efeesa, eriiso litera okuvaamu amaziga. Naye ennyindo yange bwe yafeesa, wajja ogiyambeko. Oba wasigalo gaffe twalwana tuli safe. We are safe. Ennyindo yange bwe yafeesa, wajja ogiyambeko. Nyumba yange kasubiro yakwata omuliro. Lwaki wagaana okuleeta amazzi?
ogizikirize. Olunaku olwaleero weekula sirinda bwolwanga ate amusiba emmere naye omuliro guvudde ku nnyumba yange Kasubi gwandadde ng'ogw'oluyiira gutuuse ewuwo. Then lw'okiraba nti bakulu banno babi era beetaaga okugambako wabula bwe baawamba abantu ab'enjawulo he just kept quiet because he used to dine with them. Ale gwe ziri kusanga wa munnange gw'omulwanyi. Olunaku olwaleero kiri mu lujjaalu ekibadde nga mu mpya zaffe kikutuukiridde mu lujja lwo. K'obenga walwana k'obenga ki, there is no one is safe in Uganda. There is no one is safe in Uganda. Nabagamba embizzi bw'eba eri ebyana by'embuzi mwe byana by'embizzi ne musagambiza oba ne mweswegwa naggamba bw'erimalawo eby'embuzi olw'okuba yamanyiira kunywa omusaayi egenda kudda ku byana byayo. Ndeese kyakulabirako. Olunaku olwaleero entunuka ebadde ng'eruma engalo zaffe nga just kept quiet. Entunuka etuuse ku kigalo ky'ekisajja. Entunuka etuuse ku kigalo ky'ekisajja. Ng'era bwe nabagamba egyo emikono gye mulaba batemako ku bantu. Egyo emikono gye mulaba batema ku bantu nti kansa abalidde bw'atandika butulututu ne babugayaalirira ne bwandaala n'afuuka kansa attirawo. Kakati Hajji Nadduli Museveni yali katulututu mwamuleka n'ayandaala. Today afuuse kansa atandise obbatemaku emikono kubanga omwana wo guba mukono gwo because bw'omuweerera n'omuliisa n'omulabirira n'akula aba atuuse ku time ekuliisa ng'akuze oba investment gye wakola kitegeeza guba mukono. Today baagala kutemaku mukono naye nga bino byonna tubyogedde mwagayaala. Lwaleero kansa alidde emikono gyammwe gyonna azimazzeewo. Bwe kiba kino ekituuseewo kisobola okutuuka ku Nadduli Mejo Omulambeere yalwana okuleeta gavumenti ng'afiirwa n'abaana be bana saasira esembe eguya. Atalwana atamanyikiddwa biki ebitukolwako eyo bwe kiba nga kisobola okutuuka ku ggwe saasira ffe empologoma emize enjovu saasira akamyu. Bwe muba mulowooza bulijjo twekosa tweyogesa bweyogesa olina atuka okugamba twaleeta emirembe. Today kituuseeko eyo ewuwo wakyaliwo emirembe. Era mbuuza tukyekoza bwekoza Alhaji Nadduli tukyekoza bwekoza. Omanyi omuganda gage lutaliridde nnyina yagalinda buki zirinda bwolwange tamusiba emmere. Olwaleero naawe zikusanze otegedde obulumi amaziga abakazadde ge baakaaba olw'enfa z'abaana babe n'okuwambibwa kw'abaana babe kiri mu lujja lutudde. Naye singa twegattira wamu before ne tulwanagana n'ekintu kino mukulu Alhaji Nadduli olowooza singa ne twakinogeradde eddagala singa ekizibu kino
twakirwanako from day one. Waloza singa tetwakinogera eddagala. Wali ludda wa nga badokita Ndukayira bali omusajja ono akawaanyi bamulabe nti mubi. Wali ludda wa? Where were you? Wali ludda wa nga kitange Habati Itongwa Kikomeku ali omusajja ono akawaanyi? Where were you? Oba wali okyanyumirwa amafuta ga bwere? Oba wali okyanyumirwa nsako? Oba wali okyanyumirwa bamumeja? Wali ludda wa? Lwaki tujjukira okwerikka nga bukedde? Lwaki tujjukira okwerikka nga bukedde? Waliwo bannamagye banno nga baviira ddala eyo Museveni gy'alimba ensi nti gye bamuzaala. Naye bava ne bagamba ono mubi. Gwe owa tribe endala ataakula naye n'osigala ng'okyamutembeeta. Now look at the repercussions. Look at the repercussions. Daba ebikutuuseeko. Goonya evudde mu nnyanja. Neekugamba nti waliyo omooto ennyanja efuukuse. Gwali ku lukalu. Gwali ku lukalu owakanamu kyo. Nga goonya ey'omu Bwakabaka bw'omu mazzi g'ennyanja etabanguse. Owakana. Naawe okutte enkasi n'akaato ogenda osaabale nantabuulirirwa asaabala gwa bbumba. Bakusasuddemu ki? Muganda agamba buli mulimu gubaako n'empeera. Buli akola obulungi asiimibwa. Hajji Nadduli Abdul. Bakusasuddemu ki? Omusaala gwo oba akasiimo ko olw'okuweereza eggwanga oba okununula eggwanga nga bwe bagamba oba okuleeta gavumenti ya Museveni ng'ogiwa obusaka mu Luweero ng'ogiwa emmere n'otuuka n'ogiwa ssaddaaka z'abaana bo. Bwakuwamba mwana w'omulala, bwakutomera mwana w'omulala mumumiza musu, bwakwagala kutta mwana wo. Y'empeera gye bakuwadde. Y'empeera gwe gye bakuwadde gwe mugabo gwo mu kulwana muleete gavumenti eno mu buyinza. Ke kasiimoko ke bakuteeredde mu kibaasa kutomera mwana wo bwe balaba nga tafudde kumuwamba kugenda kumuttira eyo. Alhaji Abdul Nadduli. Abasajja abakulu nga mmwe wallahi tubeetaaga. Oyinza okuba tokyalina energy Itongwa gye nnina, Kyagulanyi gy'alina, Luttamaguzi gy'alina, Munnabulemezi munno. Oyinza okuba eyo energy tokyagirina. Naye waliwo abalwanyisa omutwe ne experience. Okuva lwe kiri nti omanye obukodyo obuvuunika gavumenti eringa eya Museveni. Buleete. Bututeeke mu matu oba mu mitwe bagamba tuvuunike gavumenti eno. Otherwise nga bwe wafiirwa abantu oyinza obutakoma kwabo n'ono n'agenda n'abalala. Ekyo nkikubuulidde. Mwatutta ne mutuleetera olumbi ne mutuleetera olunnabi. Mwalimbibwa, mwawuddiisibwa ne muwuddiikaala. Naye I think it's not too late to correct all your mistakes. Wakyaliwo omukisa. Wakyaliwo omukisa okutereeza ensobi zammwe. Kubanga today ebikoleddwa ku baana ba Uganda Hajji Nadduli obivunaanyizibwa ku butereevu. Mwe mwaleeta ekizibu. Oba ne kitange naye abivunaanyizibwako obutereevu baleeta ekizibu. Naye kya mukisa mulungi ze erinnya lye nneeyita nti Itongwa ekizibu yakibuuka mu 94 n'alwanako nakyo. Wadde nga yalemererwa naye ensigo gye yasiga yabbolokokera mu balala nga nze.
yabbulukukira mubalala nganze mwatutta mwatuleetera ekizibu mu Uganda. Abaana abafudde mu Uganda nga battiddwa Museveni, abawambiddwa, ababuzibbwawo, abatamanyiiko mayitire, abatamanyiddwako mayitire, abasibiddwa. You are accountable ku bikolwa bya Museveni eby'obutemu n'obutujju eri bannayuganda. Now it's your turn okutukuza engalo zo nga weegatta ku oppressed Ugandans. When His Excellency Bobi Wine said that mujja kiwulira, yali tagamba ffe, yali agamba bantu nga ggwe. Yali agamba bantu nga ggwe. Tinammwe abalowooza nti muli safe. You are not safe at all. You are in danger like we. N'okusingawo. Muli mu danger y'amaanyi n'okusingawo. Yali agamba bantu nga ggwe. Hajji Nadduli. Kyekino kye mutandise okuwulira. Naye nga bwe mwaleeta akabaate n'eddagala mulirina erijjawo akabaate. Bagamba emmotoka y'omukulembeze wa Amerika tekubwa masasi, tekubwa bomu, tekubwa biki, obanga n'emmotoka z'abakulembeze abalala. But omuweesi waayo amanyi waagikwata n'agikuba. Ekyo ye akyesigaliza ng'omuweesi waayo. Emmotoka y'omukulembeze wa Amerika tekubwa fine, but kuggwa ataagikola. Omuweesi waayo yaba amanyi waagikwata n'agisaanyawo. Kale Museveni tagambwako amaanyi ne wakitalo nnyo bingwa, naye mmwe abaweesi be abaamutembeeta, abajjanga mumukukusanga akagaali, abaamutuleetera, mumanyi we musobola okumukwata kubanga ye mmwe baweesi be, mmwe mwamukola. Mukozese techniques ze mwakola mu kumuweesa mumutusaanyizeewo. Uganda eri bajjukira ate eri basonyiwa. Wabula Museveni bw'aba akyagenda mu maaso n'okutta baganda baffe ne bannyinaze, abaana baffe mukyali accountable because you are the one brought this problem in Uganda. Kusabira ng'omuzadde mmanyi ky'oyitamu. Akwani tata wa Kirumira ate yakiyitamu n'okusinga. Mama wa Dani, mama wa Rita, basadde b'abantu bonna abafudde n'abaana ba kye bayitamu. Teri kintu kiruma ng'omuzadde okuziika omwana we. Singa bawambye Nadduli, oba osanga ate Jakana teyali ennyise nnyo kubanga kyabuvunaanyizibwa omwana okuziika muzadde we. Tani omuzadde okuziika omwana we ate ye ng'omwana yatuuse okuba muzadde wa muzadde we. Tudde manyi ky'oyitamu. Bulumi bwa maanyi, kusoomoozebwa kwa maanyi, naye nkuwonga eri Allah subhanahu wa ta'ala akuvuunuse omwana we omufune. Naye this time around obe mugezi nnyo ng'omwana bw'enjala. Okimanye nti embizzi bw'eri ebyana byayo gwako embuzi tolina wogambira yadde n'akatono nti oli safe. Hajji Nadduli. Insecurity gye nnina oba omulala gy'alina, wallahi naawe gy'olina ate n'okusingawo kubanga ate Yekolera ajja na miggo gimumala okufa. Naye mmwe bakulumbira mu kapasite yo mu buzito bwo, bakomerera kula kumalawo. Bakomerera okubula okumalawo. Ono nno bwensabira Hajji Nadduli, siramu munnange, jjajjange, it's time okwebeereramu n'okusituka. Weegatte ku bantu. Abantu
security esinga kubanga abantu bemwakozesa mu Kasakeeru weero okuleeta gavumenti ya mukama wammwe Yoweri Kaguta Museveni ye security yokka gy'olina y'abantu. Jakana Nadduli nsaba Allah akusaasire osimattuka abasajja singa oba okyali mulamu. Manyi bino bye njogera tobiwulira essaawa eno naye bw'ali bakukomezzaawo ng'okyali mulamu nadde nkusaba owulirize ku bigambo byange bino. Okutambula n'abalangira tekikufuula mulangira. Walingayo omuvubuka eyo ewaffe yalina mukwano gwe nga mugaggafu n'alemwa okukola akeera kubeera na mugagga mu mmotoka bwe batambula bwe basunga bwe badde eno neeri neeri nga yalowooza nti ali mu good life, but agenda okukizuula nti emyaka gy'ali mu kwokya n'obudde bwe n'emikisa gy'agyokera wano nga kiri too late. bye yasoma yabisuulawo ate atambula n'omugagga akwatira omugagga ekisawo agenda okujjukira okuddayo kukola nga kiri too late. Kikyentegeeza okutambula n'ekisawo ky'omugagga tekirina kyekikwongerako okujjako okwekolerera. Okwerimbika mu lubimbi lw'abalala tekirina kyekikwongerako okujjako okulima olubimbi olulwo. Obaddenga olina engeri gy'okkakkanyamu ekisinde kino oba ekibiina kya National Platform n'okukana okuvuma His Excellency Bobi Wine. But today olabye abasajja abo mukanda wange, olabye abasajja abo abaakupikanga tibe bamu abaagala okutwala obulamu bwo. Bwe baakutomera omusajja yajja n'akulaba ate nga wali wamuvuma n'amanya nti ekitugatta ye Uganda, ffenna tuli baana bannambi n'ekintu ate najja n'akulaba n'aziika obuziina n'ayoza obuziro bwonna bwewali omulinako. Bwe wavaayo wakoma olinga we watandikira era mu kumukkakkanya nga bw'atajja kukulembera nsi, nga bw'atali mukulembeze mulungi, naye nga bw'oyita abakulembeze abalungi tewali yafuddeyo ku bulamu bwo. Tewali yafuddeyo ku bulamu bwo. Tewali yafa ku bulamu bwo. Byonna ebyakutuukako kujjako oyo. So muganda wange this time bw'ovaayo beera mugezi ng'obwana bw'enjala era njagala ofuna akasengejja. Osengejje abakwagala n'abatakwagala era osengejje n'ebigambo byo. Then ojja kubeera safe. Matiya Kasaija gw'onaaba wa lulala sigenda kukwatako leero kankutereke ng'eggolo eyeterekera butera okukya. Weetegeke etombwajja olunaku olw'omukaaga okuyisa bubi nnyo. Sibe bulungi mwebale kuwuliriza bigambo byange. Ababisiimye nsanyuka nnyo, abatabisiimye temubawa nnyo makulu kuba ne mu binyebwa by'osekudde temubula mpulunguse. Ne mu mbuzi mubeeramu embizzi, ne mu mata mubeeramu ebisejja. Temwonoona budde wammwe ku mbizzi kuba ezo embizzi ezijja wano kirala kino era bajja kuddamu embizzi gwe n'ebirala bye banjogerera ate bye basinga okuba obubi. Waliwo ekiwala kitunulanga oba kyekiroozi biki nakirabyekaawo simanya loozi biki atunulanga ssebusa ani amanyi nnyama ya ssebusa atunulanga ebyenda ebiyonde kadama avuma naye yekolera. Museveni mulungi kiri eyo kyoza toyi ogutaalibadde musango naye gwe olaba oba ogwanidde kwoza toyi nakutegula kondomu z'abawalabu nga bamaze okwegadda nkuba banafu nnyo nazo tebasobola tuzetegulira. Tugezaako
Embizzi ngezo zikomewo zikole emirimu gye zaasula. Nezituliko. Nyo. Va ku Museveni waffe. Museveni mulungi. Yeri. Kati ate omuwala n'akuvuma oli mubi yere omuwala. Naye ng'atunulanga kaabuuye ennyama eno ey'essebusa yeefundikidde. Ayina ekinyindo n'enkuba bw'etonnya yeggamamu. Tali related ku Museveni n'obukulembeze bwe talina bwabugeyiningiramu to the extent yasoma naye yaddukira ku byeyo. Naye oli mu kulwana afune equal opportunity ng'abalaze bafuna. Akomewo akole bye yasoma nga anaasasula bulungi. Baleme kumutumula ku nnyindo kuba nnene nnyo eringa TV y'ekibuto. Baleme kumutumula ku nnyindo. Wabula bamubuuze experience ye na bumanyirivu bwe oba emisomo gye yakomawo empapulasi. Oli mu kukirwanirira naye nga kikuliko naye nga kiri mu bwakadamu kitegula kondomu z'Abawarabu ze bamaze okukozesa eki naye nga kiraba kiri seefu nnyo awo we kiri oba kiri contented nnyo n'obulamu bwe kiyitamu. Kiri awo ebiviiri kibisibye ebituttwa ojja nti kyagala kubaako n'enviiri nga bakyala bannaaki abali mu Uganda. Kyasoma oli mu kulwana kikomewo naye nga kikuliko kikuvuma. Omusiru ne bw'omwozesa jjiiki bannanga asigala mu ssiru. Nga nsomesezza bantu abo ku bulabe obuli mu gavumenti ya Museveni nga byensomesa biyambamu. Ne baganya okukwata ate oluusi n'otabanenya. Ne mu kirasi y'abagezi omuli omusomesa asinga okusomesa. Mubaamu era asemba. Mama wange Najjemba ngambye obusungu nga bungi. Si busungu. Naye singa omusomesa atwala obudde bwe n'akulaga akaligaere okola bwoti n'akusomesa. N'otayiganyiga n'akuwuttula. Kakati bwe natunulidde eddenge ebbizi nga yeesiriwaza nagambye look at this lady. Nze bulijjo ndaba komenti ze kino Museveni oye sinikira muli Museveni oye Museveni mulungi ngenda okukebera mu profile page. Mulaba mu kiyumba akuuta bintu. Mulaba mu bisenge by'Abawarabu ategula kondomu. Mulaba nabisiimuula naye ng'akulaga nti she's a professional teacher. Naye ngamba anyway alabika she's a professional teacher mu kuteachinga abantu okwoza ebintu n'okutegula kondomu z'Abawarabu. Nze Yekolera etongwa musibe bulungi mwere.